Ebifa ewa Dr. Jose Chameleone mu ddwaliro embeera bw'eti bwekyayimiridde ate nga mutabani we Abba Makasi munnange awuumizza omukutu ogwa X. Wulira byakakasa ate mu katambi essayidi eno. Ngenda kukusaba vidiyo gimpe like bw'obeera nga tonnaba kusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo era nga ngenda kubeera nga ntandika munnange ate n'ekiri mu ddwaliro wali ewa Dr. Jose Chameleone ate mu maaso awo njije ne mutabani we Abba Makasi tulabe ate byategeeza essayidi eno ki kyagamba munnange eruuyi eno era nga ngenda kubeera nga ntandika ne Dr. Jose Chameleone tulabyeko ko wali akatambi muganda wange nga kiraga nti abadde ava kulongoosebwa era nga wolaba nga abadde ne kanula muganda wange ku mukono ng'ali munnange ate n'omukulu Grace Sekamatte era nga yamubaddeko munnange essayidi eno era nga Dr. Jose Chameleone nga bw'olaba awo nga bali mutambuza mpolampola ate bamutwale ku kitanda asobole okubeera nga awummulamu mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone era ng'ali mu kufunira obujjanjabi eno munnange ate mu USA wali ate nga asinzira wali ate ewa Juliet Zawedde muganda wange gwe alaba Jamina Teugi kansooke nkweko katambi kano sooka olaba emotion ng'ate munnange ate wegenda maaso essayidi eno. Naye nga munnange embeera bw'etyo munnange ate bwekyayimiridde ku mwana mulenzi ate Dr. Jose Chameleone era nga munnange essaala zokka zeetaagisa muganda wange eruuyi eno ew'omwana mulenzi Dr. Jose Chameleone kakati munnange awo kankuggyeko ate nkutegeezeko Abba Makasi munnange awuumizza omukutu ogwa X essayidi eno era ng'abamu bagenze ne bagamba nti oba omukutu oba akawunti ye eya X waliwo agiyingiddemu bagihakinze kiki ekigenda mu maaso omwana mulenzi ng'apositinga kino apositinga kiri era nga munnange posti gye njijeeyo ne nkunogerako nti agambye nti nno Chameleone yatwalibwa mu ddwaliro muganda wange naye kye yasooka okukola teyasooka agamba nti no batukubireko mboba tutegeeze wabula ye yagenderawo butereevu kukola live ku TikTok muganda wange mwana mulenzi nga Abba Makasi nga yeemulugunya munnange wali ku mukutu ogwa X essayidi eyo naye nga bambi twagala ate munnange ate okusaba peace Abba Makasi ne ddaadi we era nga munnange nkujjiddeyo information eyo era nga wali nga we nkugambye nti nno abantu babadde bamanyi nti no iyi akawunti ya mwana mulenzi ono bayihakinze kiki mwana mulenzi yennyini naye Abba Makasi n'avaayo mu katambi n'agamba nti nno nedda nze ndiwo buno si bulimba wabula nze kennyini akola ki abyogera era nga bw'olaba akatambi ako ng'ali mu tulaga. And no, I have not been hacked. Yeah, not fake. What's the date? And no, I have not been hacked. Yeah, not fake. What's the date? Bwe kityo munnange ate mu katambi awo nga mwana mulenzi ono ate nga munnange wagoyinga crazy essayidi eyo ku mukutu ogwa X naye nga bwe kityo munnange ate we kitambudde bwe nti ate bwe nkoze ku updates zino ngenda kusaba vidiyo gimpe like bw'obeera nga tonnaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi updates endala katono nnyo bwe kityo.